embeera bwetyo bweri leero giweze emyaka 28 giweze emyaka 28 Buchanga Livingstone Kasozi atufaako yafanga 19 omwezi ogw'okutaano 1977. Livingstone Kasozi yali muyimbi, yali muwandiisi, mukuŋŋaanya wa bitono era abayimbi bangi nnyo byasobola okuba ate ng'akwatako. Livingstone Kasozi yayamba ku bayimbi bangi nnyo okuli Basudde, Kafeero n'abayimbi abalala bangi nnyo. N'akadde kano Mathias Walukagga y'omu ku bayimbi be yatulekera. Akadde katukkirize tugaane Mathias Walukagga yakwatiridde kadongo kamu. Bw'oba ogamba ani omulala Walukagga akadde kano yakwatiridde kadongo kamu, yava y'omu ku baana ba Livingstone Kasozi byasobola okuba ate ng'aleka mu kisaawe ky'endongo. Kati nno Livingstone Kasozi ng'afudde mu mwaka wa 1997 nga 19 wayitawo ennaku 21 zokka ne Hamani Basudde n'afa abajjukira embeera eyo era tebyali byangu wadde n'akamu. Abatamanyi nteekateeka y'akadongo kamu abamu Livingstone Kasozi abasinga bamuyisaako amaaso ne bw'obanga wali omanye ekisaawe ky'endongo nga n'ebyafaayo wali obiwuliddeko. Livingstone Kasozi yali musajja w'amaanyi nnyo mu kisaawe ky'akadongo kamu era we yafiira lyali kkonde ddene nnyo mu kisaawe ky'akadongo kamu n'okuvuganya kwakende ddala era ebbugumu lyaggwawo mu kadongo kamu. Livingstone Kasozi Livingstone ng'afudde era tebyali byangu wadde n'akamu. Olunaku olwaleero Livingstone Kasozi ono njogeddeko ne muwala we bamuyita Diana. Diana ono ng'atubuulira ku mbeera nga bweri naye ku ddoboozi ya Livingstone Kasozi olijjukira lino. Bwentyo bwe natandika ennyingira ekisaawe ky'okuyimba mu 1989 nefulumya akayimba ak'essaawa y'omunaana. Abantu batandika okummanya okugala olwokubadde ng'emyaka gyange gyali mimpimpi abasinga okumpaana ennyo baali bakyala n'ebiwala ebijujulu kyesaategera nti balimviramu obutwa. Bwe namala okumanyika biki ebyaddirira nayimba abantu ne bansanyukira nga bambagira naye nze kulwanga nga neeyisa mu ngeri ng'eno nensanga ebizibu bingi. Kale nga nnyonnyola obulamu bwe nga bwe yabutwalamu. Livingstone Kasozi y'omu ku bayimbi abatutumufu abasookera ddala okuba ate nga balangirira. Y'omu ku bo abasobola okuba ate nga balangirira nti obulwadde bwa mukenenya bwamusena era n'asaba abantu bangi nnyo basobole okuba ate nga babwekuuma mu mbeera eyo. Pojo Bukafeero yayogerako ku mbeera eno. Nzijukira bulungi nga 18 ogw'omunaana omwaka oguwedde twali wano mu kivulu ekyefaananyirizaako bwe kiti naye ng'ekigendererwa kyakyo kyali kirala nga ekivulu ekyo twali tukikoze nga tudduukirira Livingstone Kasozi nga amaze okulangirira nti mu bbanga eritali lyewala yakakasiza wakulekulira ensi nekibeera nga Mukama bwe yakiteekateeka era nga ffenna bwe twali tukisuubira. Kale nno ate mu bwennyamivu bw'ekitalo oba mu kibwatukira kye tutaalowoozaako munnaffe omulala n'atubulako ekintu ekyatujja mu mbeera bangi nakati tukyajjukira era mulimu n'abalala bagamba nti oba tuyinza okukibuusabuusa naye nga bwe kiri ntutwala akadde tulowooza ku bannaffe abo nga twali tulina ekibiina kye twali tutumye Music Triangle okuva ku olwo yayulika ensigalako enkondo emu bumu naye nga n'enkondo emu eyasigalawo yeebuuza oba bbanga kiri eneetwala nga ekyalabwako. Kyewuunyisa tokitya teweesooza buyinza okukyenkya ne bakugamba nti abaaye gaagano ge gali mu kibuga naye taliiwo tumusigaza ku ntambi. Ensi bwetyo bwegende tukunguza naye nga tulina okutwala akadde ne tulowooza ku bantu abo. Nze nabirowoozaako ne binnema endojja era buli lwembamba lojja akaseera ako kannema okugumiikiriza. Kale ye Pojo Bukafeero abakulu abo nga bamugenzeeko Kafeero abategeezaako nti Kafeero embeera yali emusobedde olw'ensonga yagezaako n'okunywa obutwa nga banywanyi be Kafeero nga Livingstone Kasozi ne Basudde bafudde. Ate byali byangu. Ono nno omuwala wa Livingstone Kasozi olwaleero nga tujjukira muzeeyi we nga aweze emyaka 28 ng'avudde mu kisaawe ky'akadongo kamu amwogerako bw'ati. Balamusizaako mwenna abawuliza ba Sentinel Radio era abawagizi b'akadongo kamu okutwaliza awamu. Amanya Zenansi Bugadana Kasozi muwala w'omugenzi Livingstone Kasozi. Olunaku olwaleero bwe kiweze emyaka 28 bukyanga muzeeyi waffe
mukwano gwaffe atuva ku maaso. Tunaasigala nga tumujjukira olw'ebyo ebirungi bye yayongera mu kuyimba, mu kisaawe ky'okuyimba ne ku bulamu bw'abantu abalala ssekinnoomu. Olw'ebikolwa bye ebyo bye yajjanga ayolesa ebyekisa. Nze nno olwaleero ku lwange mbeera mu kusanyuka na kujaganya ku lw'obulamu bwe, olw'ensonga nti muzeeyi abaabeerangako naye, abaayitangako naye yali musajja eyali ng'omusanyufu, omusajja eyali ayagaliza, era nga mu ekyo yaleeta abayimbi ab'enjawulo okuvaayo oba okuyitimuka, era nga teyakobanga ku bayimbi bokka wabula n'abantu abalala. Buli muntu eyamusembereranga ng'abadde alina obwetaavu yabatuukangako. Olw'ensonga eyo nyongera okubeebaza, mwebale kumwagala, mwebale kwagala kadongo kamu, era twongera okusaba omutonzi waffe ayongere okumulamuza ekisa, era olyawo amujjukirire ne ku ebyo ebirungi bye yakola. Nze nno okufa kwe nkufunyemu ekyokuyiga, nfunyemu ebyokuyiga bingi nga nze muwala we, ti mu nsi eno tetusaanidde kweyagaliza, tusaanye okwagaliza abalala. Tekirina kye kikuggyako singa omuntu oyagaliza munno, ate era n'okubeererawo abo ababeera mu bwetaavu. Nankubadde okusiimibwa eba nteekateeka ya Mukama. Abamu basiimibwa naye abamu tebasiimibwa. Okutwaliza awamu mu kisaawe kino, muzeeyi wange ku ebyo bye yaleka akoze, bye yalafubaniranga, ndowooza tasiimiddwa nnyo, oba tasiimiddwa okwenkanankana n'ekyo kye yakola. Naye ate tukkiriza nti omutonzi yasiima bye yaleka akoze mu bulamu bw'ensi eno. Mbaagala nnyo abawuliriza ba Sena Radio, batumiddeko nnyo mwenna, buli omu mu kiti kye. Amannya asigadde Nansubuga Diana Kasozi. Kale ye muwala wa Livingstone Kasozi ng'akukkulumyemu ng'agamba nti taata we abamu mu mbeera eyo waliwo abatamusiimye, neffe yekyasa tumusiimye ku lunaku olwaleero oba oli awo. Diana ono alina ennyimba za muzeeyi we z'ayimbako bwezitiwulira. Nakano kale yoyo no muwala wa Livingstone Kasozi ng'ayimba ku nnyimba ezi. Ayaya kale bwe tutambudde mu nteekateeka okujjukira Livingstone Kasozi.